kati n'omuka omwana n'akulaga essambu lye gwe n'ojjayo bbiri awo n'ogimukuba. Omanyi nze amatatu nga manyi nnyo nagakyanga nnyo wano Ekisuumu ate okwo gakyanga obukyanzi. Situka 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 kola kati nze mbuuza onookyangira mirannamiro oba mitwetwe ate kiki kati gwajja kuweereza buweerezi wali emwetandike kati gwe bbiri oweereze empeerezi oweereze empeerezi. Iko hapana kudia kwa soji. Kudia kwa soji. Anti bagambye tebagenda kusooka kubalamusako. Bajja ne balamusa omwomu n'addayo n'amulala n'ajja n'abalamusa. Naye bagambe nti ffe twabakoyedde balekerawo okubuukabuuka. Gino mikolo gya nnabaki? Gino mikolo gye wampitidde? Anange eno emmere eneriika eno ffe tuli ku biki bye wampitidde? Katonda wange ate kantunuddemu maama onsatingira bwereere ebintu nabivaako abange onookwatawo bwenseko abange nja kutuuza ku kyaja okitegeere. Kati aleeta mulala era naye ababuuzeeko. Ekyo Federico onsaddaase ku mikolo gyo. Taata nze siri waawano mukama wange. Naze onsindika wa naze kulya buli ku mmere taata ono ye waawano. Banange nfiiridde maanyi. Taata siri waawano taata. Pakwekwe yako genda okwekweye ku nnyoko tokwekwe yako banange ekyo anze siri waawano taata bampise buyisi okulya ku mmere ngende. Mulyasooka nedda taata siri waawano. Engulube akutegedde atya eibba agambe towulire wange ngulube ategedde tya nti oli embizzi. Taata nze embizzi sigirya nfaanana bufaananyi. Onzitidde onsaddaase. Malikonfiiridde maanyi. Taata mpuzula abaana bange siri waawano taata munange. Nedda taata nasiri waawano tokwekwe yako buli kimu kigiranze banange emmere ndeetedde obuzibu. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongokamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era nkuleetedde ekivulu kya Lord Fred Ssebatta naddala stage performance eyo luyimba Bamulyasooka. We twali ku front page e Namasuba mu kivulu kye 42 years of Lord Fred Ssebatta music experience. Twaliyo ku Valentines Day olunaku lw'abaagalana. Zaali ssaawa 8 ez'ekiro.
njagala gwe ogenda kuŋŋamba mu comment section ekivulu wakiraba otya, naye nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba n'ebintu ebya Kadongokamu bino ebirala nsanga e Kasubi ku Basookakwavula stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15, naye siri monopole, osobola ogendako ku libraries endala. Kati olwo olukuze lwojja nompa ssente nange munnange nembeerawo. Gwe ayagala okuwagira emirimu gyenkola naawe ntuukirira. Twetaaga data, twetaaga ebintu nga twetaaga okutambula tulabeko bannaffe gye baabulira, abo abakyali abalamu n'abo abaatuvaako. Kale bwe tutyo wetugenda okuba nga tukola. Ayagala omwana okubeera nga afuuka Munnayuganda omulungi mutwale ku Kikaya College and Vocational School, bali wali e Bulenga ku 7. Kati gwe owa primary osobola omutwala ku Twinex International wali e Bulaga ku Lwemityana, oba okumutwala ku St. Michael Educational Center. Yeetaaga oluyimba olutuukanye n'omutindo, twala kugenda mu Plan B Records. Plan B Records bakukolere oluyimba Williams the Select of Uganda wali okubeera nga akukwasaganya. Kale katugende tulabe ekivulu butya bwe kyali naddala stage performance eya Bamulyasooka, naye ninze bubakaabwo mu comment section. Ddala emizannyo singa zidda mu music kiyinza okuba nekitugattako, oba mukyala Susan Sozi ambuuzizza lwaki tebakyazannya so nga ffe tunyumirwa emizannyo, oba oliawo nakyo nja funa olunaku nkinyonyole. Kale katusooke tulabe omuzannyo guno, then tujje tutemeteme ekivulu kino oba omuzannyo nga bwe gwali. Nga tusanyusa okulaba Nyingiddewo. taata we yankeera bukeezi nanga nti emikolo gy'abaana gya 14 Kyekyo kyennyini. tusanyusa okulaba. Ntuuse. Leka nekitabu muyite. Faddariko omwana Tebasooka atuuse. Gavumenti azze n'omuzzukulu. Azze n'omuzzukulu Ne mukoomwana. ne mukoomwana. Omwana tannatumwa linnya bamponye, bali bakyabambadde enkutu abazze babawondera nga bankubye ensonyi. Taata, bano be bako abampa omukyalo ono gwe nawasa. Naye bagambe nti batuuse ku buko. Muzeeyi bannaffe mutwaniriza mwebale n'omwana omusimye n'osekereza, naye Bamulyasooka be twazaddemu basoba ebyobuwangwa taata babikutamya. Buli mugulanda ewaabwe etteeka okuttibwa ne bamulya omukyomo n'azikirira. Oba si ekyo okumutuwaatuumwa erinnya bwe kitanga osooka kuzannya matatu ng'olina omuka omwana n'akulaga essambu lye gwe n'ojjayo bbiri awo n'ogimukuba. Omanyinza amatatu nga manyi nnyo, nagakyanga nnyo wano ekisuumu. Ate okwo gakyanga obukyanzi. Situka. Kola. Kati nze mbuuza, onookyangira mirannamiro oba mitwetwe? Ate kiki
kati gwe ajja kuweereza buweerezi wali emwetandike kati gwe ebbiri oweereze empeerezi oweereze empeerezi iko pale kudia kwa soji kudia kulia kia soji anti bagambye tebagenda kusooka kubalamusaako bajja ne balamusa omwomu n'addayo n'amulala n'ajja n'abalamusa naye bagambe nti ffe twabakoyedde balekerawo okubuukabuuka gino mikolo gya nnabaki gino mikolo gye wampitidde anange eno emmere eneriiko eno ffe tuli ku biki bye wampitidde katonda wange ate kantunuddemu maama onsatingira bwereere ebintu nabivaako abange ononkwate wagweseko abange nja kutuuza ku kyaja okitegeere kati aleeta mulala era naye ababuuzeeko ekyo Federico onsaddaase ku mikolo gyo taata nze siri waawano mukama wange naze onsindika wa naze kulya buli ku mmere taata ono ye waawano banange nfiiridde maanyi taata siri waawano taata twakwekweyaako genda okwekweye ku nnyoko twakwekweyaako banange ekyo anze siri waawano taata bampise buyisi okulya ku mmere ngende Mulyasooka nedda taata siri waawano engulube akutegedde atya eibba agambe towulire bwagamba ngulube ategedde tya nti oli embizzi taata nze embizzi sigirya nfaanana bufaananyi onzitidde onsaddaase maliko nfiiridde maanyi taata mpuzula abaana bange siri waawano taata munange sinzi nedda taata nasiri waawano twakwekweyaako buli kimu kigiranze banange emmere ndeetedde obuzibu ono ye nannyini wano taata mukulu taata mukulu ssebo taata tukulabye wakula ekikolokomba kati mukyala wange yajja maama tukulabye wakula akagiti tuula wali eyo togenda ono sezaalawo maama tujangu otuule wano maama banna maama jangu maama ene wange leeta nedda atuule wano ene wange leeta maama maama eyo togenda oyo sezaalawo maama oyo sezaalawo tufudde ono sezaalawo
ono sezaala wo maama banange oyo sezaala wo banange oyo yazaalira ddala ddala baabo ono ye sezaala wo ono ye sezaala wo jangu olaba omusajja afudde jangu tujjewo omusajja musajja wuno afudde omusajja wawe abange kamanya wange bamulyebuddeko bannange aba omusaayi obwedda mpoza musa kirabika si musaayi kiki kirabika nkojobye bukojobi wowe mwana wange luno ngonzise nemwana ndi nemugwama buba busuusavu kenyini z'omuntu omukulu n'ekikola ekyo nvumwa mbeera kisasalala ekyennyini yembuuza lwaki wejakula sebu n'ogenda wasa mukabira sewala ab'eggwanga lyono gy'obaleka eyibbali we twandikwataganye n'otanguza byansonyi fe okutumba amanya sebu ene waffe tetusooka kyanisi era mukomwana ateera mbalujja onkwase n'obukolwa okwonya bobi obo omulya bamulyesi janze kusala byakito ndayira jjajjanzera nedda mwana wange ono kitaawo naye abo banno bagambe nti we bazze obuwangwa obwaffe tebazina nga bazza mu maaso muzeeyi munnange kyenkusaba onsaasire weegumye omale gazannya matatu omwoyo gw'omwana gususe nnyo okunnuma gwe nsoose okuzaala naazikirira yemmanyiddewo oba gwe nkomye enkobaabuwe nga mukama ye ekyansi gye yangerekera weewaawo nawaba n'enzaala mu byetere temunnenya nalimi naakukikola mu mawanga gye nali ddala ewala ennyo weewatyo nandijeewo omukazi azaalibwa kuno nali nnyina kupanga bali abakuli ab'Ebulyasooka ne Basaabo n'obulungi bwa sitiina bwansuukako n'enkemwa nga figa yesi yeetakusikiriza oba nsobi nga yajja kyenkusaba onsaasire omwana omale gamutuuma linnya gumaamuka omwana ajja akulaga essambuli ye tununule sseba omusaayi taata mu mazima omwana asuse nnyo okunnuma bwe bamulya nja kwekola ekikyamu bavubuka batawasanga baana bange bugende mpola temumala katunga bano ebiyisa by'obuwangwa buli wantu zawuka neneeyisa tetugifaananya bwenkanye nga nnyo omuntu gwewasimba ebyonfaako nga tunaba kujanga kyandisi wandikwa ku mukazi mudda n'akufuukira omutego n'ebyomukwano n'ebyobuvuma obuntu bwebudala nti amukoomutaabali amakudde nedda temunaayisa sijja kuzannyala mukwamwana kyandisi taata ku makyalumu enkola y'Abamulyasooka nze njewaze omuzukulu omuwaddeyo kabamulye gwasinga gwe abanayiza katonda wange ndi kuki mugende tukoye naawo n'abagwenyufu omwana wange yannumye nze nange nyize nnyo okujja ne mumpemula bwe mutyo kabalye siina kyakukola bamulye kale ogwo gwe muzannyo Bamulyasooka zaali ssaawa 8 ez'ekiro era we batyo awo oluyimba lw'eggwanga lwakubwa nga oluyimba luno luwedde. Oluyimba oba omuzannyo guno gwagenda okujja ku stage nga Professor Hannington Manyi Sensuwa yaavaawo. Kale bwe tutyo
bwe twalabika ku lunaku olwo. Omuzannyo guno gwakulemberwamu muzeeyi Maliko era nga womumanyi yajja ne yeekola awo obuntuntu nga alaga ogw'okulya gwamutuusa ku buzibu. Tulina bangi ku bannaffe oba oliawo ng'asobola okuteekamu sente n'agenda ku mukolo oguli eri ebusoga mu Kamuli naye nga akozeseza emitwalo kumpi ng'ena naye nga sowaani y'emmere asobola ogyegulira. Kati ne Maliko naye yagamba ogw'okulya leero gunsudde ku buzibu. Ye yagamba owali okulya tasuula step. Kale bw'atyo muzeeyi Maliko. Mwalimu muzeeyi Maliko ne mubeeramu Matiya Mugerwa ye yazaala omwana eyo ku Mawanga. Kati Mama Kiine ye yali omukyala ow'omumaka. Kati Mama Kiine ne wabeerawo ani omulala eya Lord Fred Ssebatta nga nanyinimu gwe baali baleetedde omwana amuwa erinnya ate oba oliawo akyange ne Chanisi. Ate munnange ye Maliko yagamba ye asobola okwekyangira Chanisi ng'agamba muzeeyi Ssebatta nti akiveemu aleke Maliko ye akoleki akyange Chanisi. Naye gye byaggweera nga Maliko n'ebibye oba oliawo takyabiraba nti waliwo sama gye yakuba n'aba nga tebaamuleka bulungi. Matiya Mugerwa ne mu vidiyo yalimu ye yazannya Bamulyasooka naye nga nkugamba nti original yali ya Francis Bukenya ne Lord Fred Ssebatta. Original yali ya Francis Bukenya ne Lord Fred Ssebatta. Omwaka gwali 2005 waliwa. Oluyimba luno lwagenda okufuluma waliwa naye nga lwafulumira ku lutambi olumanyiddwa nga Kilimanjaro. Kwaliko ennyimba nga Hanifa, Nviira ku mukazi, omulimo gw'omu mutwe lwa Lord Fred Ssebatta. Then mu luyimba olulala olwaliko enkuuma y'amaka lwa Harriet Sanyu mukyala Fred Ssebatta. Ze zimu ku ezo ennyimba ezaali ku lutambi olwo lwakusanga luddawa naye nga Francis Bukenya ye yafa 2012 twamuziika wali Lutoma Kalisizo baakayitaako ku kiggwawo waggulu awo we baamuziika. Twalina n'enteekateeka ey'okuba nga tukola ebijja naye ebizibu bye nafuna saasobola kubeera nga tumaaliriza nteekateeka. Kati muganda wange ekivulu kikyo nkikulaze. Gwe ogamba otya, walaba otya show eno stage performance era olaba otya singa emizannyo gino giba gikomyewo mu kisaawe kyaffe ekya Kadongokamu kiina kye kisobola okubeera nga kigatta ku kisaawe kyaffe oba? Kati ninze ansayo mu comment section naye nga bwe tutyo bwe twavaayo. Ofutagi wange we naaba mufunye ekivulu kino ngenda kubanga nkibateerayo kyonna. Kivulu kyali kirungi naye nga ntegeddeko nti omukulu leero ayinza omuleeta. Kati munaye oba oliawo akyerowooza naye singa amuleese kijja kuba kitukola bulungi. Kati bwe tutyo bwe twali ye ku Valentine gwe wacakalirawa wacakala naani? Gwe wacakala naye oyo gwe walina okucakala naye oba wafunayo munaye eyaziba ekituli? Kale muntu wange nkugamba nti Kikaya College and Vocational School Mwami Mubiru Charles yakwasaganya ensonga zaawo. Twalayo omwana. Abantu bano abatulaga nti baffe twandibadde tubeewa nnyo lwakuba nti ffe mu Kadongokamu ate munnange abaffe abeewaayo okubeera nga batambula naffe ate ffe tetubawa budde. Kati kyekyo kyenkusaba nti abantu bano abavaayo okubeera nga basponsoringa nsaba tukolagane nabo bulungi tubeere nga tubawa abayizi. Kwoyo omuyizi gw'omuwadde oba oluyimba lw'ogenze n'okolera mu Plan B Records ate ze ssente ezimala ne zidde eno ne tuba nga tusobola okubeera nga tukola emirimu gino. Kale nkugamba nti gwe yeetaaga okulanga bizinesi oba okubeerako n'ekyo kyonna ky'okwasizaako ku muzungu David ntuukirira nsangibwa Kasubi ku Basookakwavula stage. Gwe ajja mu inbox ku WhatsApp nkusaba otuukire ku nsonga weeyanjule nsobole okubeera nga nkutegeera naye omuntu omugamba njogerako naani munnange ate ekyo ne yeebuuka bw'ate ebyo bijjiramu wa? Kati nze munnange lwaki oba oyagala nkolagane naawe omuntu omukulu nga tosobola kweyogerako? Ekyo tekikola makulu. Nsaba
tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa. Omanyi eneeyisa gye tweyisaamu yeeraga omuntu embeera ze. Nze y'ensonga lwaki sitya kweyanjula n'ebiseera ebisinga we nkubira omuntu ng'omanyi nkugamba nze Muzungu David tekiina kye kinzijjako, tekiina kye kikujjako. Omuntu omwanjulukufu tatya kweyogerako. Kale mubeere bulungi, mweraba. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57 Kikaya College School.